Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwaleero nze nammwe abaana abawala abakyala njagadde mbawe ku ddagala lino. Eddagala lino ligenda kubeera nga libayamba ku nsonga y'okukyalira ensiko, okuteekako abalongo. Gwe wenna ayagala okuteekako abalongo nkusaba obeere nga weetegereza eddagala eryo. Eddagala eryo kwetedde omusambya. Kati omusambya ogwo njagala ofuneko obukoola obubeera bukyali obuto nga bw'olaba. Funako obukoola obwo, obukoola obubeera bukyali obuto obuvaayo obwo nga bw'olaba. Funira ddala obuto, bugenda kukuyamba okubeera ng'oteekako abalongo obwo bulungi nnyo, bujja kukuyamba. Beera ng'obufuna nga bw'obulaba, beera ng'obufuna. Ekirala nkusaba obeere nga weeteekateeka bulungi nnyo. Tugenda buyengera mu ngalo nga bw'ogenda okulaba. Bw'omala obufuna nkusaba obeere ng'obuyenga nga bw'olaba. Funa obukoola buno obubeera bwakavaayo, obukoola bw'omusambya. Bw'omala obuyenga nga bw'olaba bulungi nnyo, mu kubuyenga bukutukakutuka nga bw'obulaba. Kati bw'omala obuyenga nkusaba ofune akantu akalala oteekemu otuzzi nga bw'olaba, otuzzi nga tutini, kisinziira kale by'oyenze. Kati nze nkulaga awo otuzzi nga tw'osobola okuteekamu. Bw'omala okuteekamu otuzzi mu kantu nkusaba oyiwemu eddagala eryo ly'oyenze, liyiwe mu tuzzi otwo. Bw'omala okuyiwamu eddagala eryo beera ng'onyiganyiga eddagala eryo, linyigirenyigire mu tuzzi otwo tw'otadde mu kantu n'oyiwamu eddagala eryo ly'oyenze. Kati bw'omala otunyiga bulungi n'olaba nti otunyize, nkusaba ofune akasengejja. Bw'omala ofuna akasengejja funa n'akantu akalala, tugenda bisengejja nga bw'olaba. Bisengejje bulungi. Osobola obisengejja emirundi ng'ebiri, kirungi gabeere mayonjo nga temuli buntuntu bugendeddemu bulala. Bw'omala ogasengejja bulungi beera nga weeteekateeka. Njagala obeere ng'otandika okusika abalongo bo, bajja kuba bavaayo bulungi. Otuzzi otwo tw'eddagala tw'olaba tugenda kukuyambira ddala bulungi. Nkusaba weetegeke bulungi. Osobola okusooka n'ofuna engeri y'akatambaala oba akatawulo n'okanyiika mu tuzzi otubuguma n'oyisa ku balongo bo. Ng'otuzzi tubuguma yisaako akatawulo ako. Bw'omala okukayisaako beera ng'okwata mu ddagala eryo nga bw'osika abalongo bo. Kwata mu ddagala eryo, mu mazzi ago ag'eddagala nga bw'osika. Zigenda kuba nga zivaayo bulungi. Beera ng'okiremerako, okikole olwaleero, okikole n'enkya, okikole na luli na luli. Kigenda kuba nga kikuyambira ddala. Zigenda kubeera nga zivaayo. Kambawe WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza ku ddagala eryo, nja kuba nnyongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0777373401. Yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Mubeere bulungi, mweraba.